muje baliko jona gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mwabayita mu bizibu ebyenjawulo mbanakuwalirako basanyukirako mwe abatuuse ku buwanguzi abakozi amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwenna bafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda ssaako ate n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange nzize okubeera nga ate mbatuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'ebyo ebigenda mu maaso mu bankuba kyeyo kye mba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde tojja kubeera nga ate wejjusa yes embozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero ye ya mwana muwala ono Love Mercy Love Mercy kinajjukirwa nti ebintu bino eno kwegamba byatandikira kubeera nga yavaayo n'avuma Abaganda ne mama we n'amutwaliramu n'abaana be ne bbaawe era bw'atyo n'abasuubiza okudda e Uganda batugumbule waayitambale ne wavaayo omwami ng'omwami oyo agamba nti Love Mercy bw'atyo yamubba ssente obukadde 3 era munnange waayise mbale ate Love Mercy ne tumulira ng'agamba adduka mu kiyumba mbu era simanyanga babadde nga bamugamba okunaaza omulambo era waayise mbale ng'atugambanga owayagala okubeera ng'ate akola ki yetta aveewo wabula ba tiktokers bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga eno nga bamu bamuwagira yette abalala nga bamusaasirako ng'era bulijjo wabula nga kyo ekyokubeera nga Love Mercy yavaayo n'avuma Abaganda kyabaluma nnyo nnyini ddala ate n'atakoma okwo n'avumira ddala ne maama we n'avuma omwana we era bw'atyo n'abasuubiza okukola ki okuddayo okubatta so kati Love Mercy tetumanyi oba ddala ekituufu bye yayogedde byayitamu oba munnange yabadde mu comedy ekituufu kiri nti abangi nnyo baganye okubeera nga ate bakkiririza mu mboozi y'omukyalo ono Love Mercy bingi bye yavuddeyo n'amaziga n'agakaaba live n'azikola ku TikTok ng'ayogera byayitamu naye ekituufu kiri nti bangi nnyo baganye okubeera nga bakola ki bakkiriza ebigambo by'omuwala ono olw'ensonga nti omu ku bantu abavuddengayo ne balaga nti no bali mu mbeera mbi wabula ate munnaye bwe bamala okusaasirwa ate ne bavayo ne balaga nti babadde mu kusaaga era ne bavuma n'abo ate munnange ababa nakuwaliddeko ne babalaga nti be basiru abasembayo so munnange ebya Love Mercy byo bikyakutte wansi ne waggulu eggulo yatukoledde akatambi ng'agamba nti ye agenda kwetera mbu olunaku olwaleero lwakola ki lwasuubirwa okubeera nga either yesse oba ng'agenda kwetta so munnaye tetumanyi bigenda mu maaso naye ng'abamu batandise dda okugatambuza nti munnange alabika yakoze eki alabika yesse kubanga olunaku olwayo tebannaba kubeera ng'ate bamuwulizaako ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya buteerevu ngenda kuba nkulekerako n'akatambi ka mwana muwala mu maaso awo bamuyita Shira Adita naye yavuddeyo n'abaako ate engeri gye yagaziyizaamu ebintu bino era nga ngenda kusaba omutegera amatu oba oli awo mu bye yayogedde ebingi ate oggyemu ekyokuyiga yes naye nga gwe mukwano gwange mpuliriza kiki kyoyiga mu bintu binene ebyetoololera ku Love Mercy yavaayo n'avuma kwegamba kibi nnyo okuba nga ozimbye erinnya naye ng'ate erinnya eryo lizimbidde kubeera ng'ovuma abantu ovoola abantu obakakanya obayisaamu amaaso banange tuyige okuzimba amannya mu bulungi zimba erinnya lyo mu bulungi tovuma abantu tokakanya bantu buli wozimba erinnya mu kuvuma abantu kigenda kutyoboolanga ggwe omuntu ate mu buli ngeri yonna abo bonna b'ovuma butereevu naye bajja noonya engeri gye bakukabyamu amaziga so bannange tuyiga okubeera nga tuzimba amannya mu bulungi kati essaawa eno Love Mercy byayitamu teri amusaasira abamusaasira batono nnyo nnyini ddala ate era batono nnyo abakkiriza nti embeera gyayitamu ddala yeyo gyayitamu oba kwegamba basinga obungi babuusabuusa obanga ddala bye yayogedde munnange bituufu so ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini subscribing awo batona bateeka akakadde mukwano gwange likinga vidiyo eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka goodbye for now. Bwekibanga nga sisobola kudda Uganda nga ndi mulamu bannange no vidiyo njikoze gwe gusembayo ngenda kufa olwaleero ngenda kwetta nve mu bulamu bw'ensi eno muzeeyo omulambo bannange kampani yandeeta bagiyita Vadanti esangibwa Alibagge emabega w'eddwaliro ne Kajaasi erina branch sazeewo nette kirabika emirambo gyangu w'okudda Uganda banange olwaleero kanete nve mu bulamu bw'ensi eno kanete anange ekintu kinyoora muganya okunziza Uganda nga ndi mulamu kanete omulambo gwange gwambamusaayo mweraba nze kaninde Mmase nga bamuzizze waka awo nja kumanya abadde ku kituufu naye Mmase ku bizibu byatulabisizza buli ssaawa atugamba mbu yabadde movie
simanyi movie kati eno muloza ayoza mulambo nga wagamba buyazze waka masalimba kati mase bizu bimutulidde byokuvuma nyina nga wagenda omutuga kakati bimutulidde alaba takyalina lugendo takyali amuwa platform takyali amuwa chance kumuwuliriza kati akulietenzewo ki story nti ayoza omulambo oyo maso yasobola okukoza omulambo oyo nga imumulaba bayi tubeere sincerely speaking oyo mwana asobola okukoza omulambo maso nga imulaba empaka zaalina oyo njamala gulabako njamala kulaba nkakasize ddala nti masa ali ku office naye oyo agenda kuyitawo weeks ezi abagambe mbuze nali nzanya comedy nali nsembasika eriyo nze kaninde nesijja kigula mase mutufu ekibuuzo kye kino wammanga eri mwenna abaana bankuba kyeyo naddala mwe abaana ab'obuwala ffe tusinga okutagalatagala ne bino ebigambo ffe tusinga okwogera ebigambo olw'okuba nga twagala attentions z'abantu osobola okusula n'omulambo mu nnyumba omwaka gumu n'okwata n'ogwokubiri osobola okunaaza omulambo n'ogwambaza engoye n'ogukuba perfume omwezi ogusooka n'okwata paka omwezi ogw'omukaaga ng'okyakuumya ekyama yabaffe olaba omanya bumanya nti mu nnyumba ya mukama wo mulimu omusota novaayo ng'okankana n'odduka emisinde ne weekubira omulanga osobola okukuuma ekyama kya mukama wo okubeera n'omulambo mu nnyumba yabange gwe wali okirabyeko omuwarabu ayina ekyama nnyo ekikusifu nga kisobola omuteeka mu matigga nakkiriza gw'omukozi obeere ng'okitegeera agannyabo ne wonooba mwegendereza otya mu nnyumba y'omuwarabu mulimu ebintu ebimu byotasobola kumanya nga ne wolibeera n'omuwarabu emyaka gyonna nga ayina ekyamaanyi kyotasobola kumanya nga gw'omukozi olunaku olwaliro tugenda kwogera katambi ka mwana muwala Mase akatambula ak'okuba nti babadde bamukozesa emirimu egy'okunaaza omulambo egy'okuliisa omulambo teekako n'ebintu ebirala nga ze ye bwaze abyogera mwenna bankuba kyeyo nga muli abakazi abakulu bankuba kyeyo bannange muyige we mukoma mugenda kusibwa olwa defamation mugenda kusibwa olwa false information mugenda kusibwa olw'okudobonkana n'ebigambo okwogera ebigambo nga tobiyinaako bukakafu olw'okuba gw'olina kye weetaaga okuva mu bantu ogenda kwesuula mu buzibu osuule n'abantu abalala abanaba basharinza akatambi ako mu buzibu iffe tusiiba tubagamba nti zino ensi ze mulimu si z'ensi ezammwe ze mwavaamu e Uganda munnange eno essimu esobola okuteeka mu matigga eno intaneti esobola okusuula mu buzibu nti ne wewandiika buwandiisi message nga yakirimba ne woogisangula mu database mu data server eya information and technology ogenda kubeeramu mulekeraawo okutiisatiisa abantu olw'okuba mwagala babafeeko mulekerawo okukola obutambi obutiisatiisa abantu obuteeka abantu ku bunkenke olw'okuba oyagala kuteekawo kakyankalano abantu bonna bakumanyi iffe tusiiba tubagamba nti osobola okurekodinga vidiyo yonna n'okola vidiyo yonna gy'oyagala naye tokolanga vidiyo erimu okwonoona ekifaananyi ky'omuntu omulala tokolanga vidiyo erimu okutiisatiisa vidiyo eya thread ogenda kufuna obuzibu mutiisatiisa bannammwe abatannaba kujja yes sigenda kugamba nti bano abantu betukolya tebalina bintu balina ebintu bingi nnyo naye tosobola kuvayo n'oyonoona image ya muntu gw'obadde okolera nti nno abadde akunaazisa omulambo abadde akulagira okuliisa omulambo igwe kyekyakujja ku mulimu nze nga Sheila Adita nze nno abawalabu mbaluddemu anze omumwezi gumu nsobola okukolera abawalabu abasukka 5 mu mwaka gumu nsobola okukolera abawalabu abasukka 25 kubanga omulimu gwange guntambuza butambuzi butambuzi ndabye buli muwalabu ow'ekika embeera zaabwe nzimanyi yadde nga simanyi neeyisa yaabwe mulekerawo okukola obutambi obw'obulimba olw'okubanga munoonya content mulekerawo okukola obutambi obusasamaza ensi akatambi kano kasobola okuddayo ku muwalabu ono bannange ng'omaze olulimba abantu nti nabadde akunaazisa omulambo akatambi kano eno omuntu yenna omuwalabu asobola okukafuna munnayuganda muno n'akukolera ettima n'akavuunula olaba mukama wo w'omuteekesa mu kkomera olaba mukama wo w'omuguzaako emisango egy'okuba nti alina omuntu gwe yatta n'amuterekera mu nnyumba olaba yeggwe w'oleetera kampuni
eyakuleeta mu ggwanga muno okukola w'ogireetera obuzibu. Olaba gw'oleetera bannayuganda banno obuzibu abeetaaga okuddamu okujja eno okukola. Muyige okwogera amazima, mutubulire biki ebibaguddeko nga byamu mazima, tugenda kuba nga tubayamba. Osobola okuvayo n'oyogera ensonga etegeerekeka abantu bonna gye basobola okutegeera, oli n'avaayo n'abaako kyakukolera ekigenda okukuyamba. Tolimba, towaayiriza. Eno okuwaayiriza kibi, naddala ng'owaayiriza mukamaawo. Eno amateeka munnange gakola eri bano abantu betukolera. Ogenda kulimba abantu nti nno osanze omulambo mu nnyumba, mukamaawo alina omulambo mu nnyumba, babikutuuzeemu, bakutemeko omutwe, bakusiba mayisa olw'okuwaayiriza. Abaana bangi nnyo be mulabye abava mu mawanga ag'enjawulo nga bali mu makomera nga babasibidde okulimbalimba. Mulekerawo okudobonkana n'ebigambo ba house manager olw'okuba mwagala attention. Mulekerawo okola ebintu olw'okuba mwagala sympathy okuva eri abantu. Mujjukire omuntu eyakoze kano akatambi ye muntu akola obutambi ng'alinga zolo, ye muntu akola obutambi obulimu okutiisatiisa okutta ab'eŋŋanda ze, ye muntu akola obutambi obulimu okubba. Omuntu ng'oyo teyeesigika ku information ye. Mwenna abatambuza akatambi kano mukimanye nti kasobola okuzza backfire nga gwe wakashayalinze bushayalinzi ne katuuka ew'omuntu gwe basazeeko ebigambo gwe yakashayalinze naye basobola okunona. So mubeere nga mwegendereza, nnyo muleme kufuna bizibu, muleme kubeeranga bannange mwogera ebintu ebikyamu ku bantu bemukolera. Abweva tetubaagala naye munnange nawe baakowookoma.